Nkuletedde stories za mirundi esatu. Mukyala wa Baltasar Ebanga omusajja yakozesa abakyala abasukira ddala mu bina atwaliddwa mu kooti y'emisango ki gye bamutaddeko. Abantu bakyakubagana empawa ku nsonga eyo naye full details zonna nzikuleetedde. Kyokka ate ebya Sanga Lyambogo okubeera nga bamutaddeko akaweta kankusibidde omwana we tulibadde ssanyu jjerere ku social media platforms ez'enjawulo. Details nazo nzikuleetedde ne story yaffe endala gye ngenda okubeera nga nkusesetulira olunaku olwaleero ye Tenge okubeera nga award yagireese mu ggwanga erya Uganda wakati mu mugambo omungi ogwabadde gutokomoka. Kwaniza nnyo eno ku SMX Media nange mu SMX wano tubane updates buli lunaku buli kiseera story wejjira fe tugikolera esinga okubeera ekikulu stories zaffe tuzikonvertinga ne zibeera nga ziwewuka data aleme kubeera nga agenda mungi. Ensonga ki nkusaba gwa tasubscribinga nga bambi subscribinga onyige ne ku notification bell eyo ebisigadde obitulekere tujja beera tubikwasaganya mpola mpola. Simanyi wayo tubeera tutandikira naye ndowooza katutandike n'ensonga ya Tenge tugijje mu ddiiro. Ekiro ekikesezza olunaku olwaleero tukeredde mawulire ga ssanyu nnyo nnyini ddala. Munansonyiwa okubeera nga olunaku olwaleero story nze uploadinzeeyo leeta olw'ensonga nsoose kuyiriba naye ba SMX Media Kings and Queens be baba subscribinga making sure nti at least neera omulimu gwange ngutuukiriza. So ekiro ekikesezza olunaku olwaleero libadde ssanyu jjerere wakati mu mugambo ogwatokomoka. By the way nsuubira bulungi nnyo nti naawe kennyini alaba story eno obuzibu saagala nnyo pulira saga nze muntu atagala nnyo violence naye abantu mubamanyi bonna abatokomoka omugambo. Mujjukira bulungi nnyo naddala ku TikTok abaana nga batokomoka omugambo bwera William Lasti bannange wakabi kituufu William Lasti mwagala yabaddemu nga biggest competitor wakati ne Tenge naye w'amaanyi n'abasigadde abalala ba nominations bantu b'amaanyi nnyo naye William Lasti amazima gali nti k'amaanyi mu nnyo okusingako ku Tenge nange we nabadde nsuubira naye ate omuntu okuvaayo n'akola video bannange Tenge batawanidde bwerero nominatinga eyawadi William Lasti yagitutedda nero okujjango nga twegayiride William Lasti n'aba mwezi awadi awo Tenge ajasobola okugiwangula bannange Tenge twakyagenda kola ku William Lasti. Abantu basesema omugambo ogutokomoka abantu bayogera ebigambo ebiwunya abantu ne boogera nengamba kati mufaaki n'ensi sawa zineno bu video abamu babudelitinzeyo ku TikTok accounts zaabwe abamu bukyali osobola okugendayo n'obulaba nga batokomoka omugambo kyokka omugambo gwe batokomoka gube gussa munna Uganda wansi sawa zineno munna Uganda ate nga ndi 100% namwe abalaba story eno batono abalonze Tenge nera abantu abasinze okubeera nga bamulonda bava wabweru wa Uganda n'ensi endala ng'ejjali international so nasobola okubeera nga Tenge aleeta award eyo. Tenge namusanyukiddeko nnyo ekyo kiraga nti naye abambi wabaswazizza nnyo nnyini ddala kandi naye abaddemu batokomoke gamazima batokomoke n'otunulira ka video ng'oli akakukwasa ennaku naye nga tolina kyakola n'ogamba kati ono artist yandisirise ganda okukola video oba okitegedde Tenge awadi tagenda giwangula kale kola gamba abantu okulonda tokoze gamba abantu kulonda tokoze ekyo wabula omudimotinga omukakkanya wansi kyekimu nawane no ku SMX Media ole naye sinatandika kola stories za video nakola story nga clarifying ku nsonga ya Tenge abali batandise okubeera nga bamubika abantu abamu story eyo bagitwala mu kifuula nebuuza abantu tebalaba stories embeera ntaddeyo balaba title oba ne bakoma simanyi kiki balaba naye ate nagenda mu comment section na commenting nateeka nga nkola clarification ku bantu abali batandise okubeera nga babika Tenge n'ogenda ku TikTok right about now osobola laba stories emabega ndowooza wiiki ng'emu emabega oba bbiri abantu abadde batandise okubeera nga babika Tenge mbw afudde naye nga baani abamubika tebaali bannayuganda baali bayindi Bangladeshi account nga ziri eyo boogera olulimi ne tutategeera just ne bateekako caption Tenge afudde ng'amazima badde mu kumubika nembayo nenkola story nga clarifying ku nsonga eyo abantu simanyi koze tetegeera kyekimu owa Tenge nga tuvuddeyo tugende owa Sanga Lyambogo. Congratulations mukyala Omubejja Sanga Lyambogo bagamba batya congratulations Sebo Omubejja Sanga Lyambogo naye abeera Sebo Omubejja suubira ye Sebo Omubejja Sanga Lyambogo okubeera nga yes okusinza ku kifaananyi kyataddeyo kiraga nti bamutaddeko akaweta kankusibidde awo obuweta abantu bangi babugula mu town babuyimba 1,200 nga weefunira akaweta buli omu asobola okugula empeta naye otuuka okugula empeta
n'ogiteeka ku lugalo olwo n'owanikayo bulungi nnyo olugalo kubanga kyanjawulo oggula empeta munange neebeera ku mukono gwo kubanga abantu bangi bazamba naye okawanikayo wooti n'otulaga amunira munange kuliko akaweta kiba kitegeezeza ddala nti mwana wattu you are engaged. So Sanga Lyambogo okubeera nti by the way tetulabangako musajja oba boyfriend wa Sanga Lyambogo mwana yeekumye bulungi so avayo n'atulaga akaweta. That means bu video bwe engagement bubeera bugenda kujja osooka olaba embuutu wezivugano mu Buganda osooka owulira embuutu weziseka osooka owulira omugambo ogutokomoka osooka owulira essanyu eribugaana abaganda ng'Omubejja Sanga Lyambogo atuleetedde omwami kati okwanjula okwo simanyi nga wekubeera wanira abako bajjanga bino ebirino muba mulimu emitendeera n'emisoso ngeri oli gyali mu Mbejja awo simanyi naye tusabe gabeere matuufu nti Sanga Lyambogo yafunye omusajja agenda okubeera nga kati naye abeera akyali ku lujja oba kansirike ebigambo guyinza okunteeka owabi. Finally story yaffe esembayo olunaku olwaleero yeya mukyala wa Baltasar Ebanga. Baneno nasalawo okubeera nga updates ne story na buli details zonna ezigenda mu maaso ku Baltasar Ebanga ne mukyala we nziba waneno ku SMX Media naddala mwe abasubscribing edda nira mbeebaza nnyo n'okubeera nga mukola follow up ku stories zaffe zineeno. Actually olunaku olwaleero mukyala wa Baltasar Ebanga bamututte mu kkooti era okusinziira akatambi koolabyawo yabadde bamutwala mu kkooti ng'abamuliko bagezaako okubeera nga bamubikka ebifaananyi bireme giiraako egamba baleme beera nga bamubuzaako mirembe. Mukyala wa Baltasar Ebanga nkugamba ebineeno nti naye yakwatiddwa okusinziira mu nyabbaawe baasooka ne bamukwata ebisagala beera nga mbiddamu ye bamukwata misango mirala then ne bamuteekako n'emisango emirala egyavaayo ku nsonga y'obutambi obwo. So mu kubeera nga byonna babipayiringa wamu bagenda beera nga bamukyajinga emisango gye kati ne mukyala wa Baltasar Ebanga naye we batyo bamukutte nera n'atwalibwa mu kkooti. Ye ekimuliko kiriki doza agenda clarifyinga ku nsonga yo kati simanyi lwaki babeera bamukwata kubanga okusinza ku bantu abamu bagamba bano obufumbo bwabwe ffe abataabutegeera omanyi tuteeka nnyo ennyindo mu bintu ebitatukwatako ffe abataategeera obufumbo bwabwe bo baali beetegeera nga bwe batyo batambuze obufumbo bwabwe ng'omukyala atuuka ekiseera n'afulumamuko mu nnyumba n'agamba mwami omanyi kankomewo waliwo kashuwa keŋŋenza okubeera nga neesaavisinga omukyala n'afuluma n'agenda ne bamulya jogedde bikeebi SMX omukyala n'afuluma n'agenda n'akola byalina okukola n'akomawo ng'akutte n'obutambi then n'omusajja naye ku makya n'agamba omukyala ŋŋenza okukola n'agenda n'akola mu ofiisi n'akola koza obutambisa bulabi n'akola bye babagambye bye babadde ng'akola mu ofiisi n'akomawo. So obufumbo bwabwe si nti babadde tebeeyagala nga abantu babadde beeyagala naye ndowooza nga bakkiriza okwendako. Omwami wawulya nga ayagala kwenda mukyala nga kiryoka eki kikazi kirina amabi naye kale genda ogiremu kono waayo akakazi kanyumidde kalungi kalina feesi ennungi mwami oyagala kalya nira nkizeemu bannange amundeke enkomewane naye nga kyoba omanya ngenda sigala nkuwa follow up ku nsonga z'abano bonna kyolina okukola bambi subscribinga onyigine notification bell ebisigadde obitulekere. MSSMX sign out. Ate ng'era agise bugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombereddwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna ebyenjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombereddwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane.